kino kiba si ekiyimba live band kyayati kimega ka mugundi mulimba lwa Bobby Wine era jjo wali ekino kye nali nkayanako nti bali bava ku ka beach bagita batya njera bidda naye abafunira akabenje ku gundi ku mazzi munnaabwe asooka affe kati ono ndoba lead singa wabe simanyi neze gwen singo ya singo tambula ebimu ku byo naye kale mu band kakati omuvubuka oyo golaba bamuyita Coach Rich ono webbeere oba wago ayina ekiwago ky'amaanyi nnyo trending nnyo nasookera ku makyanga nikoze gundi omubiri ogwo kite kakati munnange kati fabereyo ku mutimbagano tubadde tetumanyira nga abantu batamanyi bintu by'abantu tuba tuli awo mwana muwala oyo Grace Remy nga yeyo Coach Rich nga mutaddeko ebigambo ze 224 bino list ya semo gyabadde kwabadde agala okunteekeya pu 224 genda pu era nze 224 mufunyemu ebirungi ntomoni laba bwenja tikirira nefuko muyimbi ow'ekitalo nnyo mba kyakwasaganya ogo laba mukama katonda wakubako eddenzi lyakola omubiri eddungi epanvu eggwagguufu naye katonda onjagadde nnyo katonda nze bannange byonkoledde bingi nnyo sikutenda 224 ye mugambe koki kale wadde twafiirwa kyali waffe naye wampa omulenzi wampa omusajja maman bawala ngaabo bane kunsiba kyaliyo omwana yayimbye omusajja omwana nayimba omusajja netugamba kiki kino Coach Rich wangi munnange Coach Rich yabaddeawo n'agenda n'akola live n'agamba temuddamu kunteeka mu bintu bya kisirunze Coach Rich ono omwana abadde ayagala kuba munzikiza ebbanga ero lyonna n'agamba genda n'owa muntu galinga obuvunaanyizibwa naye nga mutategeerako ddala ale Coach Rich yanyiize bunyiize then musajja wavunaanyizibwa nze n'ebintu byange byenkola mama biki byakola ebimulemesa munno okumwogerako don't ever put me in that ye Coach Rich ye kyayagala kujjako ttaala nga bo ye munna afuna butunuzi bwoleka munnanga awo debate weyagidde bannanga omuntu wejja otya mu ggalala abaana abawala nga mususse bakaswazaamu kumukasanyuma kwejja mu ggalala oba naye ate mu process yaggwerera kubanga kakati ddala kuba omukyala alina okugamba nti my man wabeerewo ensonga ate etya omusajja gwe bayita my man nze ndowooza omusajja abakutte n'agamba tugendeko ewammwe nanti era yentandikwa kati olaba nze kali mu bulamu tewali kintu kimenya waliwo bano bawala basirya bakozi ba TV kumbe mu nkukutu taswankudde neya nswankula kakati tewali kirumanga tufunyeemu obuzibu tosobola kubunkira yiminga wagamba abantu nze mu TV sinaawo kirasi yange kati nange kyenkukola wonyiiza nga nekkutiza ku Florence kati gwe kyokola okanya kwesooza toveeyo kugambe nti gwe nviira ku musajja kakati kitenyokolebwa abawala nagamba nedda sinnatuuka naye nga omusajja ye akola ki ate ayagala kakati ekiruma ye musajja era atalina atavangayo gamba nti ono ye wange kati omusajja mulabe omubiri zesimanyi bakazi kyebaagala ku mubiri boleka omwana oyo ngaoba omubiri guliko ssente bannange kakati buli muwala ali mu kwekututirizaako wuyo kokinga ki gym ontegedde era njagenda mu gym ye ontegedde bulungi olaba ebiwala byonna bimwesunga bigenda naye tavaayo kugamba nti wadde munneesunga oliye mukyala wange kali akakasuku kakola mukazi wange mukambwe era buli wenvayo nengamba nti bannange omukazi mukambwe eri gyali nga awaga ogenda okusanga yakyusizza kateni obuntu obuyinenge gye bwongera yongeramu abakazi ne bumufumbisayo emyezi 2 Grace takifuna naye ate era nze ndowooza era tekinyuma nze kuŋŋamba nti ndi mukazi wo nga naye waffe ebintu tebalyanga si buli omu nti waba bajja kulya ebintu kyeggwanga kirina kimanya tulina kuguma bugumi ekyokubiri process y'okulya ebintu etandikira ku ggwe kubanga bangi abatutte ebintu akanaye nga leero omusajja tumulina weerako kibi kyasotwala ebintu mu kimpukumpuku kyeweetaaga is public kumanya nti oyo bawaagu oyo boyfriend waagundi ati kina kutandika na ku boyfriend si wange ne boyfriend as long as someone agamba nti oyo boyfriend waagundi kitegeeza n'ayagala okumubbirira ayina mubbirira sigenda lwatu otegedde bulungi essaawa zino omusajja bw'amanya nti Saimu oli wamanya nti Saimu mufumbo oli amanya nti wemba mukubira simu ninagimukubira kuva ssaawa emu ey'okumakya paka 12 okusukaawo nedda police
kakati ono Rich bamukubira ebbanga lyonna Kaliko agamba. Kaliko agamba. Ko omwana ow'obuwala yenze. Ane. Kyokka ate ne Grace asobola okuba nga yakikoze akigenderedde. Otuuka ng'okooye kawawa ku nteeyo. Kale ekyano kiraba ekyo ennaku zo kyamaanyi muko ku mutimbagano okwo. Kati ojja sanga nga abanoonya bangi oyo omwana ali ku kisenge nga bwe mulowooza mmwe. Nga nze nga kindabikiramu nga some desperate move. Omwana omuwala kisoboka ekisooka nze muna I take it normal. Seyimoggo okuvayo n'ogamba ono ye mukyala wange oba girlfriend wange kyonna. But I think it is abnormal. Eri omwana omuwala kiringa desperate kiringa mwana muwala agenze neyeekwanira omusajja mu ndabika yaakyo okuleka singa mubeera bafumbo. No mu ndabika yaakyo she looks desperate. Naye mu nsi y'abagezi ate esobola okubeera smart move ku mwana omuwala w'ekika ekyo kyafuuse mu mwaka guno. Ekisooka abadde ne trending videos ku social media. Abasajja bangi abadde bakola ki abamulaba era basobola okuba nga mu inbox ye bangi bajjude. Kati omuwala nga alina abasajja bangi mu inbox kizibu nnyo okuba nga ayaayaana omusajja omu amukole ki amuteekeyo nga tamutegeera. Wabula ayinza okuba nga alina bayagala okuteeka mu kifo kyabwe we bagwanidde. Ate n'emboozi just Grace ne coach just kyakulabirako picture nene ffenna abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abali eyo. Kalomai kitegeeza nga Grace ali awo nga alina omusajja nga coach kati buli musajja agezaako okwagala oyingira mu bulamu bw'oyo olina okujja nga osibye ebbiri tomutaasa. She has a man. Abakazi alala gwe beegomba naawe omusajja gwewekomperengako n'ogamba nti naye sajja kyamaanyi. Kakati mumizolooza Grace ali desperate naye nga naye alina kaadi ye gy'azannya. Kati tujje mu gallery. Tujje mu gallery. Geza omusajja nga yeebase weeteekeyo. Ogenda ku status ye weeteekeyo my love my one and only. My one and only. Ogenda oba weebasema ogenda ule simu yo ng'ege. Tu message ku metu. N'ogamba kiki kino. Nga bakubulookinze bangi. Okuyoma. Sibuva kuki. Ogenda okulaba. Ne taaga my sweetheart. I love you so much. Omufuuka omutunula nga musajjufu. Omusajja omukazi bwe yeeteeka mu ggala ekisooka don't talk about it. Mbwejjayo ko kibi kyakyo. Please do not talk about it. Quiet bweki. Pretend as if it didn't happen. Ate sigala ng'oli musanyufu olunaku lwonna naye simu gijjeeko. Essaawa 24 zikole ki? Ziyite. Kyusa password yo. Genda onnyonnyola abalala. Muyina emirimu